The elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President w'abantu ali mu kutya oluvannyuma lwa Mwami Museveni awamu n'abantu be ogenda mu maaso n'okuwamba aba bodyguard be era n'okubabuzaawo. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wetwogera kati nga aba bodyguard be bonna bamaze okuba nga bawambibwa era nga bano batwaliddwa mu bifo ebitannaba kutegeerekeka, naye nga tusuubiza Mwami Yoseeri nti kino ekyogenda mu maaso ng'owamba abantu ba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'okuba gw'olina ebigendererwa byo naawe ojja kukiwulira era naawe kijja kukwatako. Era twongera okutegeeza nti gwe bawamba obamalewo but your time is out. Tojja kumanya nti nno bannayuganda ogenda bawamba gw'osigale mu ssanyu lyereere, osigale mu maziga mmereere. Baganda bange, tubategeeza n'okubajjukiza nti kati ba bodyguard ba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, tulaba omukulu Akiro Kivumbi yawambibwa ali Masaka, tulaba omukulu General Gaddafi naye ali mu kkomera, kati bw'ogatte ne muganda waffe eri mutwe eyawambiddwa olunaku olwajjo. Naye nga kino kyonna lukwe lupange baganda bange, kyetuyinza okubagamba, kyetuyinza n'okubabuulira. Tusuubira nti bino babikola okutumalamu amaanyi, okutulemesa, okutulowooza nno tetusobola, naye naffe tuli bagumu era twongera obategeeza nti bajja kubyejjusa. Gwe mugende maaso na bino ebikolwa byammwe, bati akaseera kammwe twongera obategeeza nti nako kayingiddewo. Uganda yensi ebeeramu ekizibu n'ekulowoozesa nti amagye gonna gagenda Somalia. Amataba gabadde gatwala abantu si wala nnyo, naye mu kibuga Kampala wali ne headquarters z'amagye. Wallahi saalaba ku mukono gw'amagye kulaba nga gataasa obulamu bw'abantu abaali babbira mu mataba. Ebintu by'abantu byagenda, emmaali y'abantu yagenda, pikipiki z'ababoda zaagenda, n'obumotoka obumu bwagenda, n'obulamu bw'abantu bwagenda. Naye ng'olaba abantu be bakozeemu omulimu okweyamba n'okwetaasa, ng'abantu be baweereza bannaabwe emikono abayiringita. So nga ate eggwanga bwe ligwamu nnabe bwetyo, amagye ne poliisi galina okusemberera emyala n'amazzi we ganjadde, either okulemesa abantu okuyita mu myala egyo, oba babadde bayiringiddemu edda nga bali sitaaka okubaweereza omukono nti gavumenti yiine ezze kukuyamba. Awo Uganda gavumenti tesindikawo magye, era UPDF awo terinaawo bukugu mu kutaasa bannayuganda ababeera bali mu bwetaavu bw'okutaasibwa. Mu bupunze amagye ga Uganda tegawuliriza nduulu ya mubbi, tegawuliriza nduulu ya gwe batta, tegawuliriza nduulu ya zindiddwa wamu ne poliisi. Kijja kitya okubanga tulina amagye mangi gatyo ge tusobola n'okuweerezaako ku bitebe bya bannaffe nti mugende musiibaawo era musulaawo, so nga ate bwe tugwa mu bizibu tuba tulowooza nti galiwa Somalia. Gano amagye ge muweereza nga ku kitebe kya National Unity Platform n'okusulawo ne gasulawo, ebiseera ebisinga n'okumenya ne gamenya. Lwaki siga amagye agayamba okuzuula Suzan Magala ng'akyali mulamu, kubanga abawambi ba Suzan Magala bamumazaawo ennaku nga tebannatandika mumuweerereza mu pieces. Gavumenti ya Uganda n'amagye gaayo tebakolera, tebalina intelligence emala. Kwate essimu yo nkubiraako alo yeeko, emmundu ziri mmeka, mulimu amasasa ameka, olaba oba wonkubiridde ng'oli mu Uganda. Wallahi onaasimattukawo mu ddakiika ezi obeera omaze okuzindibwa, ekitegeeza nti intelligence weeri, naye waaki weeri mu mukono gw'ebyobuyinza? Lwaki teriiwo mu mukono omutaasa nti Suzan Magala akwatiddwa era abuziddwawo?
ne babeera naye olunaku olusooka olwokubiri olwokusatu paka lwe batandika okumuweerereza mu pieces mbw amagye gaalema okwalokeetinga abatemu akagendako ne Somalia ne gakuuma gavumenti neebeerayo akagendako ne Sudan ne gakwata n'owooludda oluvuganya Luyaka Macharo ne gamusibira mu nju agajje Kenya ne gataasa Ruto agagende Congo mu M23 okuwamba gavumenti eya Tshisekedi lwaki omwaffe tegakola era lwaki intelligence y'amagye ga Uganda tekola Munnayuganda waageetaagidde oba waagyetaagidde lwaki ekola ku bikuumira gavumenti yokka mu buyinza lwaki ekola ku bimalako abalala emirembe wakati ng'ezannyira mu ssemateeka kubanga amagye ago singa gagenze ewali ekitebe kya ADF yonna oba tandikakubidde engalo naye n'owulira nti ADF eyo kyezza abaana intelligence muba mwagibuliddwa mutya bweba ADF gyeri nti ono awambye abaana bwe bati intelligence muba mwagibuliddwa mutya bwebanga ADF gyeri ekikutwala ku kibiina ky'ebyobufuzi otuuka okumenya mu ngeri etali mu mateeka ate nga kyo kiri mu mateeka otuuka okugumbawo mu ngeri etali mu mateeka ate nga kyo kiri mu mateeka ADF bw'abaayo lwaki sigeemanyi ge muba mwakozesa mu ADF okugifutiza buli wamu n'okujoyina okufutiza eriwo mu mateeka yensonga lwaki bannayuganda mwenna mbagamba bano abasajja baatutega amateeka okutulemesa okutereeza amateeka era gwe wenna aligondera amateeka ga Uganda ojja kuba oyambyeko Museveni mu kumenya amateeka tulina okumenya amateeka okusobola okutereeza amateeka lwa nsonga yennyini akugamba muyina kuyitira mu kkubo bwe lityo okunvuganya ekkubo bwe lityo mwamenyera bahayita wa magulu ekkubo bwe lityo mwazindira ekitebe ekkubo mwe lityo mwattira ba Franka Senteza ekkubo mwe lityo mwawambira ba ID Mutwe bakirewo kivumbi kakati bwe liba lirimu amaggwa tugume oba tukole Gaddafi style omanyi teri muntu mubi ng'akuluma ng'alinga ate awoomerera nga bw'olaba emmese ekuluma ekufuugirira Museveni ono wakati mu kufugira mu ssuubi oba wansi w'essuubi bimu ebimuyambyeko n'okulemesa ekituufu ky'olina okukola okwenunula gwenga Munnayuganda Gaddafi yamalamu abantu essuubi ne bagamba tugenda ffa naawe kama mbaya nimbaya Bashiri yamalamu abantu essuubi ne bagamba tugenda ffa naawe kama mbaya nimbaya ono byatutega nti yenna ayagala okuparticipatinga mu byobufuzi oba okukyusa obukulembeze olina okuyitira mu kkubo lino ate alisuddemu amaggwa lwaki tetugenda mu Gaddafi style lwaki tetugenda ewa Bashiri style ewa Ben Ali style e Tunisia Hosni Mubaraka style e Misiri kubanga njogera ku bantu abaali baweddemu essuubi ng'ekisigalidde ow'omulyango okka gwe batunuulidde gwegwo kakati ate ono omulyango gwe twali badde tutunuulidde era nga gwe mutuufu gwe guli mu ssemateeka n'okunzitirayo anzitirayo Museveni ono tulina okumuwa ensonga kati entuufu lwaki alina okututta kati tannagitegeera atutta bussi mafaayo bakinyumo atuwamba masaaba mafaayo bakinyumo omulyango guli gwoganye okutunulako gwoganye okuggula walabika weewali kaseefu k'ebyo byonoonya gwate omuntu alinganga Museveni yatta emitwalo gy'abannayuganda egikunukkiriza 5 bwe yali omuyeekera nga gavumenti yetta era nga buli muntu afa oyo Bote yatta abantu ekisinga okunnuma kale Idi Amin yattanga ba intellectual naye yo Bote atta ne ba civilian bwe yali omuyeekera nga gavumenti yetta bw'abadde mu gavumenti
nga Koni yakola ki yatta olwate bayeekera beebatta nabannyonnyola ne mbagamba Koni tayinza kubeera musiru kufuula abantu bayagala kukulembera likekenke bw'aba gyali ate era tayinza kubeera musiru kubanga ayagala kufuga Uganda n'atandikira ngulu nga ne Museveni gwe bazaala embalala kumpiko oba erwakitula nga bw'agamba kumpiko bw'ogeraageranya ne Koni olutalo gye yatutalikira owa mayiro 17 yasemberako mwana eruweeru owa mayiro ezisoba mu 305 mbw'asinzidde ayagala kufuga ng'era alayirira ku paalamenti oba kololo nti bw'aba gyali ekitegeeza yali ayagala kutuulako kitundu kyabwe beefuge naye ng'ate bayagala okufuga ssebo bikekenke abasala n'emimwa bagamba balwanirira era ku mulembe gwa Museveni omuyeekera gavumenti ye yali etta ku mulembe gwa Museveni ali mu gavumenti ate bayeekera be batta ate ng'enzitaffe tulaba yeemu kakati amakubo gonna mwe tulina okuyita okwetaawuluzaako ekikwate nga ge matuufu era nga ge gagawandiikibwa mu ssemateeka bagataddemu amaggwa ssemateeka yawandiikibwa peeni era nga si ye ssemateeka asembyeyo ssemateeka Obote gwe yakola mu 6 ng'azinze paalamenti yajabulwa Idi Amin n'afugira ebweru wa ssemateeka ne muddamu ne mubagaabaga mu 95 si ye yasooka ssemateeka si mateeka ga Bayibuli nti tegalina kumenyebwa olaba n'aga Bayibuli oluusi tumenyako mumenye ssemateeka okusobola okweterereza amateeka mumenye ssemateeka okusobola okweterereza amateeka kubanga nannyini ssemateeka teyabateeramu busizo kussa n'obwo bwe walirowoozezza nti bwe bumwoli mw'onaasiza atandise okubukubamu plywood ogenda kuziira nga Bayidi Mutwe bakwatibwa